Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya nera kusaba osubscribinge ate onyige ne kade bagita Faad TV jimba tondeka abali mu ggwanga erya Kata kosani Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade. Amawulire ga Maklin gakyagenda maaso n'okubanga gatambula ku social media wabula agakavaayo galaga nti omulambo gwe gukyabuze, omulambo gwa Maklin gwabuliddewa. Okwetegereza information fuluma wali mu Dubai eraga nti bakyayiga omulambo. Jjukira mabegako awo buli omu wadde afulumya statement zize ebiseera ebisinga omuntu waba afudde buli omu ayogera bibye oluusi n'abatabaddewo bagezaako kubanga bakola ki boogera ebyo nabo baba bawulidde ku balala kuba ebiseera ebisinga ne bwekaba kabenje oluusi nga kabaddewo n'otuukawo okwagala okumanya details ezibaddewo buli omu aba ayogera bibye nti ate emmotoka ebadde bw'eti ate gundi yagize bw'ati ate gundi bwagize bw'ati. Maklin abasinga ne bagamba nti yakubiddwa amasasi wabula bwetegeeza ongi bagamba nti yakubiddwa amasasi era yagudde muki mu mazzi. Abalala bagamba nti yagudde mu mazzi bwe yabadde atoloka okuva mu kkomera. Abalala bagamba nti bamuwa butwa bwe yafa omulambo ne bagusula mu mazzi. Nti ne bakoletingawo stories nti yabadde akola ki nti yabadde atoloka. Kugamba tuli awo bwe tutyo awo we tuli. Ekyebuuzibwa kiki ekigenda mu maaso ku nsonga za Maklin? Kiki ekigenda mu maaso ku nsonga za Maklin? Buzibu bwaba kuki? Information nyingi ekyavaayo ekyafubutukayo Dubai bannayuganda baliyo omu ku abo abadde mikwano gya Maklin gye bafulumya balaga nti omulambo gwe gukyabuze. Jjukira mabegako badde mu nteekateeka y'okubanga bakumyawo omulambo gwa Maklin aziikibwe e Uganda, naye ate kakati bagenda kukomyawo omulambo ki nga gukyabuze. Ensimbi zibaali zimukubanga zisondebwa okubanga akomezebwawo aziikibwe, naye nga kikyamazima Maklin yafudde. Maklin yafudde. Eri abatasa okubanga bagamba nti atannafa lwaki omulambo tebannaba kubanga bakola ebiseera ebisinga omulambo omuntu asobola okubanga afudde omulambo oluusi amazzi ne gagutwala ewala. Bagamba yawuze n'awona nti yawuze bwe yagudde mu mazzi nti yawuze n'awona. Kugamba tuli awo kaseke tulabe basike bafuna omulambo gwe. Awo nkiwa details zijja kwongera okubanga zivaayo n'eki kyamuviddeko okubanga afa. We gaba masasi era kijja kumanyikibwa, bwe buba butwa era kijja kumanyikibwa. Bw'abanga yagaguddemu bugwi ayagala okubanga asurvivinga ate n'afiiramu bwe yabadde atoloka mu kkomera nabyo tujja kubanga tubitegeera, naye ng'okusinziira ku poliisi wali e Dubai egamba nti Maklin yabadde atoloka. Bwe statement gye bakoze eki gye bafulumizza nti yabadde atoloka. Bwe kiba nti yabadde atoloka kye kyamuviddeko okubanga afa. Bwe yagudde mu mazzi alemedde okubanga awuga n'afiira omwo, bamuwadde butwa nga abasinga bwe bagamba oba yakubiddwa ebyasi. Bantu bangi bavudde nga bawakana nga bagamba nti Maklin Dubai tebayinza kuba muntu masasi, Dubai tebasobola kuba muntu masasi. Abasinga bagambye okubanga bakola ki bakkiriza ensonga zino, naye ng'ate jjukira statement zonna zavudde Dubai. Abamu ku abo abaliyo bannayuganda be bafulumiza statement zino zonna kwasa ne details ezisinga kubanga abasinga babadde beebuuza biki ebyabaddewo. Kale ezisinga details eziri ku mitimbagano bannayuganda bennyini abali mu Dubai be bazifulumiza ebikwatagana ku nfa yaani ya Maklin. Mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. Nkubiriza ne gamba nti ne bagita Faad TV gya mawulire mba nago. Just making sure ngo subscribing onyige kale ebyalo bindekere. Updates mba nazo each and every single day. Mba n'amawulire agaba gatambula okwetera eggwanga lyattu Uganda. Nkubiriza ne gamba nti yongera okubanga ogifolonga n'okubanga ogyekuumirako tujja kubanga webisa ebyakabimba nabyo each and every single day. Following subscribing anyiga kale ensonga za Maklin mwana muwala Munnayuganda abadde asibwa wali Dubai mu kkomera abadde amazeemu n'ebbanga. Abamu bagamba nti bamukwatira misango gya njaga era yalabye nga tewaliiwo okugamba way out nga tewaliwo kakisa konna konna teyayinza okuva mu kkomera okusalawo akole ki atoloke. Kumbe ne poliisi naye yakoze kyeyadde yamutegedde teyagala kubanga akola ki amaanyuka. Yamugamba yagala kumaanyuka yakuyita ku mazzi kale kulinda ku mazzi ng'otuuse naffe tukunyigira awo.
bagamba abasibe banne be baamusse omulambo ne bagusuula mu mazzi. Gamba biri awo bwe biti bitegeerekeka. Wakati ate basibe banne bamutaba ate omulambo ne bagusuula mu mazzi. Time baba gifunye budde kyefuluma ekkomera okugenda ku mazzi. Gamba ebintu bya Maklin bino ekyamazima byo tebigatta bulungi. Naye nga poliisi y'e Dubai yo ezaala okulaga nti bannange terina kyemanyi ku kufa kwa Maklin. Sigamba nti yeyamusse kubanga eri adde bagamba nti be bamukubye amasasi ne poliisi y'e Dubai poliisi egamba nti bannaafe temutusiibaako mu matu ga mbuzi kutuliisango. Ffe Maklin tulina kubanga tumuttako. Maklin yagudde mazzi yaddeyoza nti ayinza okusavaivinga. Era nti bo tebattunse naye kasi agudde mazzi kuba amazzi gabadde mazzi mawanvu nnyo. Amazzi kyeyo amazzi kyago ge yaguddemu